Mu kafubo okwagala okuyamba abaana mu bizinga by'Ebuvuma okufuna omukisa okusomako, omusumba w'ekkanisa atwala ebizinga by'Ebuvuma Reverend Brian Kiggundu yatandika essomero lya St. Peter's Nazarene Primary School erisangibwa Walwadda mu Buvuma Town Council. Wabula embeera essomero eno gye lirimu mu kiseera kino yeetaaga ssaala. Okusinziira ku Reverend Kiggundu, lirina abayizi abakunukkiriza mu 600 naye nga terina yadde ekibiina ekizimbe ne bulooka, nga lirinawo akalwawo abayizi abamu mwe basomeranga ebibiina ebisigadde biri mu bisiikirize bya mitimu. Tulina ebisoomooza bingi kubanga ebizimbe tebiriiwo naye ng'ate abaana bangi. Essomero lino lirina ebibiina okuva ku bebyo okutuuka ku ky'omusanvu, nga Reverend Kiggundu agamba nti okulitandika yalaba nga abazadde mu kitundu kino tebalina ssomero mwe basomesa baana olw'olutaba na nsimbi, nga wano abamu batuuka n'okubasindika ku ssomero nga tebalina wadde ekkalaamu n'ekitabo. Abaana nti talina bitabo, talina peeni, talina yunifoomu, wano ffe tubakkiriza ne tutambula nabo mpola mpola. N'olwekyo nga director Nkuba Omulanga erina ni government organization yonna esobola okutukwatirako diocese then ebitongole bya Nakyewa ne government okutwaliza wamu yinza okutuwaayo ekizimbe. Reverend Kiggundu agamba nti yawalirizibwa n'okubeerako n'abayizi be yajja mu bazadde baabwe olw'embeera gye babeeramu nga babeera mu nkambi, ng'ebibeerayo si birungi ebireetera abayizi okuva ku by'okusoma ne kibaviirako okwonooneka mu mbeera ez'enjawulo. Kubanga yadde banaku ne mulimu badokita, mulimu abajja okubeera ba bishop, mulimu abajja okubeera ba ministers b'enkya oba abasawo b'enkya. Kale tuyambagane tukole omulimu guno bulungi. Omubuulizi w'ekkanisa Ivan Ssekubunga naye annyonnyodde embeera essomero lino gye litambuliramu n'agamba nti lyetaaga buyambi. Tuli mu deni classes ndowooza era nga yimuziramu background abasomesa twetaaga okulaba nga bali kugamba bafunyi bali accommodated. The most right Reverend Kazimba Mugalu yatuleetera abazungu okuva mu America abawanu Child batuyambyeko era bakyatuyambako. Nenebaza nnyo Bishop Kagodo ataddemu amaanyi mu nsonga eyo wamu n'omulabirizi omumuze Bishop Sebaggala. N'olwekyo essomero lyaffe bwe lito bwe liri ne tukyetaaga obuyambi. Omubaka w'Ebuvuma mu Parliament Robert Migadde Ndugwa agamba nti bo ng'abakulembeze sira basinze kuliteeka kusakira masomero ga gavumenti era nti go embeera gye gali musimbi. Ngaffe abakulembeze kyangu nnyo okubeera mu Parliament nnoonya ensimbi okutereza amasomero ga gavumenti n'okuteekayo abasomesa, naye tulina limitations nnyingi nnyo ku masomero ga private. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ebuvuma Hussein Bugembe ayogedde ku mbeera y'essomero lino n'agamba nti ekkanisa yaliwaayo mu gavumenti nabo ne baliweeza bekikwatako mu minisitule nga bwe banaaliyingiza mu gavumenti lwe bajja okufuna ensimbi ezibizimba. As soon as the government codes this school, we shall be able to put up permanent buildings. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino.